nowa mukaseera ko konna nga tewaliwo n'omu afulumye kulaba kubeera witness wakubiri nga pastor yennyini witness ye victim survivor kwegamba nze ndeta byewunyisa byebuuzibwa onfuna bulungi so ene ekyokubiri waba yamuguddeko ng'amushieldinga twandiagadde okulaba omusaayi ogwayisemu ono ne guyita mu ngoye z'omusumba nga gulabikako okutuka gubudde mu bodyguard guyita mwono gwa shieldings okuba nti awulira obunyogovu obwo. Yes, omusayo gwandibadde pastor ku ngoye zo kweguli otegera bulungi nnyo ompunya bulungi nnyo kwegamba ebyo ebimu ku bibuuzo kuba nti omuntu waba akuguddeko omusayi gumuyitako ate nagukola ki gukusaabaana otegera bulungi nnyo ne ku steering wano we yavuze obbaguba gwandibadde kweguli nga mu steering ne munda mwennyini wansi webadde bakola ki webadde amubikiddeko gutonya wansi era forensic singa balese forensic audit wano oba forensic investigation ojja kwesanga nti ebyonna bivaayo bano obeera ne traces za musaayi bali bategeera nti guno gwavudde muki mwono ne guyiika wano. Fake media omulungi ali ku fake media ogamba oti olina gy'oli kansumeti buli kimu kitambula bulungi omuzikolo Alhaji Abdunnoor Munyami Shafiq Luwanga nze aliwo tugenda kuba ntwogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana ku ggwanga lyattu Uganda. Programu yaffe eno Uganda eraga watwogera ku biki ebigenda maaso mu ggwanga ne Uganda yaffe wajja eraga. Nine Zaitun Lwasa mpijja ku kamera ku lwa Tamale Henry ne Hassan Musa bataliiwo olunaku olwaleero naye nga bingi tugenda kuba ntubyogerako tewera ya Fik Machinery and Auto Spares asangibwe watiseka bagamba nti balina spare parts ez'emmotoka ez'enjawulo fan belts, V-belts, bearings wamu n'ebirala beera nga ate obakubira ku namba esimu egyolaba wansi awo. Olunaku lwaleero tulina Honourable Balimwezo Ronald. Amannya ago gapanga oti? Balimwezo Ronald Nsubuga. Boto bogapanga? Yes. N'esimu okubana? Musanyuse nnyo okubeera ku Fik media. Fik media mbadde njiraba naye nga sifunanga mukisa mwana wattu kubeera ku yo. Leero nfunye omukisa era omukubye ndi musajja mulwadde lwadde naye omukubye essimu ngambye nti asobola kufiirwa mukisa guno newankubadde sitera kutegeera ki kyetugenda kwogerako naye ndi wa mukisa kubanga mmanyi nti omukutu gwammwe guleeta programs enyuvu ezizimba eggwanga ate programs ez'amazima awo nno nsaba gwe atulaba otegeere nti gano mazima mereere agava mu nze mu bibuuzo ebibuuzibwa aba Fik media neyanzeege bingi Honourable byetwagala okubuuza olunaku lwaleero naye tetwagala kulwayo abantu bingi bye beesunze twagala kuba ntandikira ku nsonga eriwo kati eyo kya abantu baagala nnyo okumanya ddala okuva mu mukulembeze waabwe gebamanyi nti ayogera ensonga n'amaanyi nabo ne bagiwulira sajja bokisa leero n'amaanyi bayinza obutagafuna bulungi kubanga ndi mukosefukosefumu naye kyebanafuna kyekyo katonda kyanaaba asobodde okumpa neyanziza era nsaba katonda ampa obuvumu okusobola okuba nti nsobola okwogera ensonga ezo ngoba oluusi bwe ziri. Neyanziza so njagala nnyo tutunuulire ange embeera eno mu ange abantu bangi oli musajja mulokole abantu bangi bandiyagadde nnyo okuyingira obulokole ate mu kuyingira obulokole buno batunuulira abasumba. Omusumba kyakola kyekisikiriza omuntu ono n'ayingira obulokole. Embeera eriwo ya Pastor BUGINGO abantu bakitunuulidde mu ange endala ekitiibwa BUGINGO omusumba waffe omusumba bantu batandise kiraba bakirabe mu ange endala. Abantu bagamba abalokole bano batandise otubuzaabuza omuntu ebintu bino abantu bagamba nti amasasi gano tebagategedde. Omu navayo n'agamba yabadde na Subaru. Njagala tunuulira ensonga eno gwe wagirabye otya? Emmotoka eyakubiddwa amasasi neetalabibwako ku ssiini musumba neyevugira emmotoka. Ebintu bino bantu babitunuulira bikyabalemye otegeera. Nsaba otangaze okusookera ddala ndi musajja mulokole nalokokera nze ku mundumu wa Mungu
nabulibwa enjiri nennema ye mwene Katonda yanekwatirako. Era olunaku lumu ntera okunyumya story eyo ne mulowooza nti oba oluusi ali katemba oluusi firimu naye nga byaliyo byebituufu. Bambulira enjiri nennemwa paka Katonda ekiro we yandeetera abazigu abaali banzita ne mbakuba ne mbajjako emmundu story endala apakat straight punch okukakananga omubbi afudde. Naye amaanyi gantwala wansi ku maviivi eddoboozi ne lijja nga obadde owakana amaanyi gange olaba wenkonyeza essasi eritirawo. Kakati eyo sijja kugendayo mu ngeri gye nalokokamu naye nakkiriza Yesu Kristo kubeera omulokozi nga ye mwennyini yaneekwatiddeko. Eddoboozi ne lijja ne mbuuza olabye wenkonyeza essasi eritirawo. Kati obulokozi bwa Kristo obulokozi bwa Kristo bwaki bwa Kristo. Katonda teyejjusa mafuta asobola okuwa amafuta noba nga ovudde ne ku nnono zoba Katonda naye amafuta n'ogasigaza. Teyejjusa ki mafuta. Era njagala okutegeeza abantu nti lokoka gwe wennyini. Omusumba asobola okubuulira enjiri nga ntuufu naye nga byakola birala. Naye gwe enjiri kyekikulu. Era olina okuba nti onyiikidde mu kigambo kya Katonda ng'omanye ekigambo kya Katonda. Waliwo omukyalo omu yali mulokole najja naŋŋamba nti Katonda ŋŋambye nti kwogenda okubeera omwami wange. Ne mugamba nti bwatu Katonda si bwakola kubanga nali manye ebyawandiika. Katonda agamba nti omusajja alaba omukyala afuna okuganja mu maaso ga Katonda aba alaba ekirungi era afuna okuganja mu maaso gaki omusajja alaba. Ate omukazi talaba. Balaba mulabe. Kati ekyo ne kimpa okumanya nti ono omukyala byayogera si bya bwa Katonda. Omula mulungi nnyo. Era osaamutwala nina emboko y'omukyala gye natwala nga nzize ku story eya story ekyabaddewo njagala okutwala omukisa guno okusaasira ennyo kubanga Katonda yekka yamanyi ki ekyabaddewo. Musumba atubuulidde abamu babiyita bya bulimba bagamba yakoze firimu naye Katonda yamanyi ekyakoze eki. Kati nze ng'omusajja omulokole sigaana kusaasira musumba na famire ya mwami Muhumuza Richard. Era njagala okutwala omukisa guno okusaasira pastor ku ebyo byagamba ebyabaddewo n'okusaba Katonda amugumye kubanga akaseera kaali mu kazibu obudde buno. Njagala ate era n'okusaasira famire ya mwami Muhumuza eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye era nga jje n'otafiire we yagambye ebibuuzo bikyali bingi era bye bikuleese wano. Ebibuuzo bingi kubanga tuzze ne tulaba nga waliwo oba oluusi abantu bagamba tebyavuddeyo bulungi nange byenjagala okuba nti oba oluusi nkoonako ng'ate mmaze kuwulira mu bantu n'ebimu byennyini nze mwennyini okuba nti nsobola okunokolayo. Tutandikire ku mmotoka wano wennyini embeera awo wennyini tutandike. Siini yabaddewo ssaawa 3 budde bukyali bwa kumpi abantu baba bakyatambula. Abantu baba batambula ne ku ssaawa 5 ez'ekiro ne 6. Tewaliiwo butujju bwonna bukoleddwa ku muntu wa kika kya pasita ne bukolebwa mu kitundu ng'omutujju oyo musiru okuba nti teyatrakinze bulungi nnyo pasita kubawo yavudde nakwagala kumumaliriza agwirewo ddala. Era njagala kutegeeza obutujju bwonna obukoleddwa ku Kaweesa nze omu ku basookawo obukoleddwa ku ekulambira awo kubanga kitundu kyali kyange Ring Road era nze omu agambe kubeera olikolebwe. Nali nkyali meeya ontegera bulungi nnyo. Obukoleddwa ku ono Olexi obutujju bwonna obukoleddwa ku Jeno Katumba Abiriga emirundi egisinga wamala kuba mipiira gya motoka eyo masasi okugiba nti eri enabled gundi ereme kubeera ng'ekola ki ng'eri mu movement. Kyekyo kisooka okukolebwa. Ekyokubiri ekikolebwa kwe kulumba driver avuga asobole okuyimirira newaba nga driver si ali targeted. Ontegera bulungi nnyo gubasooka okulumba. Honourable Kyagulanyi ng'ali mu Arua. Sino oyo yekka n'abala bonna
otegera bulungi ne ku gundi basuka kubani Katumba Jeno Katumba ne gundi nani ne Kawesa basuka kuba driver ne bali okaba kubani ono alemekubuza abuza ne target kala wachaliwo ebibuza ne driver omundu wajja ku motoka ensasage ngeyo nga yabaddewo kizibu nnyo nyini okubulawo omuntu newakatooki kana kukalira kamera kwaka TikTok yatabuka TikTok kati yekola era ogenda okozesa nti amawulire agagundi media no social media enkulu okay go on streamline media nga social media tenda kuyingirawo kakati webuuza niwabulawo newakatooki niwabulawo neyalabidde ddala nga ddala waliwo ensasage bwetyo amasasi negakubugana abantu nga tebakyatya nnaku zino nnyo otegera mu masasi kwegamba akyaliwo ebibuuzo awo era abantu bakyebuuza bandibadde bakuŋŋaanye kale kabakuŋŋaanye nga ensasage evuddewo nenga webali banamoli otegera bulungi banamoli babasangawo ekibaddewo wano badde bakubye Pastor BUGINGO ekyo kyandibaddewo byebimu ku bintu byandibadde bikola ki byogerwako kakati ekyokubiri emmotoka eno ekifaananyi kino bagikikubira wa mulago oluddawa ane bagiteekako teepu bakikubira mu mulago wewetegereza emmotoka givuga nga ava eno yatuukire mulago ng'amaze okubagoba lozanga bamulemera kati awo nawo waliwo ekibuuzo awo obuvumu omusumba bwe yayolesa nga bamaze omumukuba bamaze okubakuba amasasi era naye limukutte mugongo ekiwundu kyetunana kulabako ekyo ekiwundu nsaba musumba aveeyo akiraga abantu ekiwundu ekikubanga gundi yakyogerako ani mwami Senkubuge yakyogerako n'omusumba yenyini akyogerako kati ekiwundu ekyo twagala tugyewo abantu bino ebibuuzo ekiwundu ekyo bakirabeko kuba batugambye nti esaati buli ssaawa ayambala ki saati bamuganya okidresinga ekyo ekiwundu ekyo abantu bandyagadde okukirabako ekyo ekirala ekyebuuzibwa ge masasi okukuba wantu wamu emmotoka bera mu motion amasasi kizibu okukuba muka area kamu ngate eri mu motion ekyo nakyo bakyakyebuuza otegera bulungi nnyo ekirala ekyebuuzibwa musumba yatugambye nti omusaayi gwadde gunnyogoga naye nga kimanyikiddwa nti omusaayi gwavudde kwona yamuguddeko gunnyogoga naye nga ate kimanyikiddwa nti omusaayi guno kuba gubuguma kuba gukyalimu akabugumu otegera bulungi naye ekyokubiri waba yamuguddeko ng'amushieldinga twandyagadde okulaba omusaayi ogwayisemu ono ne guyita mu ngoye z'omusumba nga gulabikako gubudde mu bodegaadi guyita mwono gwa shieldings okuba nti awulira obunyogovu obwo omusaayi gwandibadde pasita ku ngoye zo kweguli otegera bulungi nnyo ompunya bulungi nnyo kwegamba ebyo ebimu ku bibuuzo kuba nti omuntu waba akuguddeko omusaayi gumuyitako ate nagukola ki gukusaabaana otegera bulungi nnyo ne ku steering wano weyavuze obbagoba gwandibadde kweguli nga mu steering ne munda mwennyini wansi webadde bakola ki webadde amubikiddeko gutonya wansi era forensic singa balese forensic audit wano oba forensic investigation ojja kwesanga nti ebyona bivaayo bano obeera ne traces za musaayi bali bategera nti guno gwavudde muki mwono ne guyiika wano n'ekifaananyi kyamukubiddwa nga yakatuuka emulago bamutaddeko ka plasita yandibadde asaabya nnyo omusaayi kakati ebyo ebimu ku bibuuzo ebibuuzibwa nene ekirala wali kyenjaga okubuuza gwe nga gwe yarabye muwumuzi ono yani kakati ekyo nakyo kibuuzo muwumuza ayina embala ya mirundi ng'ena identity ayina identity ya driver kubanga esitole yasoose driver wani wa pastor bamuse otegera mu ayina identity eyokubiri ey'omukadde w'ekkanisa ekyavudde mu Pastor BUGINGO omukadde w'ekkanisa si muntu mutono mu kyaki abawanja abafukiddwako n'amafuta okufuuka omukadde
si buli omuntu mukadde nze mbadde mukadde mu church yange bagita Trinity Church batukaka amafuta ne batusabira nedda si mukadde ndi mukadde omukadde w'ekkanisa aba n'obukulu mu kkanisa bebebuuzibwako era wababa ensobi yonna ekoleddwa abakadde be bayitibwa tolina nakutwala nsobi bweru kwogera ku muganda wo nga tomaze kutuuza bakadde bakkanisa kubabuulira nsobi gyakoze tomutwala mu public nedda omukadde w'ekkanisa aba yeesigika so muhumuza alina identity ey'obukadde tuze ne twamuhumuza alina identity eyaki okuba omukozi wa SFC omukuumi w'eggye lya pulezidenti ng'atakuuma Pastor BUGINGO. Yes, muteeka kimanyikiddwa nti poliisi yekuuma omuntu n'ebintu byabwe. So ndowooza nti Musumba BUGINGO yandibadde n'owa poliisi ate atalina okuba omu. Tosobola kukwata mundu muhumuza wabanga abadde ne mundu gyetulina kulabako twagala okumanya emundu muhumuza gyabadde akumisa Musumba eruwa. Ekyokubiri wabala abadde n'emundu emundu ekuma mundu gine waayo lwaki ono bamuwa omukuumi atalina mundu. Ekyokubiri lwaki waba bamuwa omukuumi nga abadde n'emundu lwaki bamuwa mundu emu lwaki bamuwa omukuumi omu kubanga emundu ekuma mundu gine waayo mu security bandi badde babiri wakiri omu nga muvuga omulala nga akuma naye nga bonna bamono n'abavuga yandibadde oba oluusi alina emundu kubanga wabanga musirikale. Otegera bulungi nnyo kubanga emundu ekuma mundu gine waayo tobasobola kukuwa mundu emu bajja ne bakolako ate akani anakuyamba. So in the security emundu ekuma mundu gine waayo. So aba SFC abakwata omukuumi alina okuma president ne bamuwa wanayinki abo nabo balina okubuuzibwa lwaki bakikola kubanga oyo alina kuuma pulezidenti oba balowooza nti Pastor BUGINGO ali mu matigga ne bagaka bamuwa omuntu ow'amaanyi. Twagala okumanya engeri ekyo gyekyakolebwamu okitegera bulungi. So obutujju obwo n'obuvumu Musumba bwe yakozesa okuwondera ab'emmundu abava okutta munne nabo bwebuuzibwa. Nebwolo kyembuuzaawo ango ejja nti wabanga yagweno wansi bwati mu kava ate yabalaba atya nti kati bakutte wano oba yavuga ekyo mu sitole ekyabaddemu nti bakwata wano ati yagamba nti yabawondera abakwatiri abatomera amagulu nawulirako omu ku bakozi be ng'agamba nti yali ayagala wakiri abatomera amagulu ayinza okuba nga kikola kiwalazima naye obuvumu obwo n'obuwondera obuwondezi ng'ate omaze okugwa kava nabo bwebuuzibwa oba omusajja muvumu oba omusajja wavumu nnyo kuba bakatumba amala baakaba ate newa mu kaseerako konna nga tewaliwo n'omu afulumye kulaba kubeera witness wakubiri nga pastor yennyini witness ye victim survivor kwegamba nze ndeta byewunyisa byebuuzibwa onfuna bulungi. So ekyomukisa omulungi poliisi yatutegeezezza nti kamera zaayo zabadde buli ndaala nga ziraba zabaddewo nkusi. Ekyo kigenda kutuyambira pasita waffe okuba nti bano abamuteekako ebibuuzo ebyo bibeera answered kubanga bakamera nga yalabye buli kimu ekyagenze mu maaso ekyo kijja kuvaayo. So gwe tomuteekako bibuuzo eyo bwemulugunya nze kyenga nziramu bibuuzo byebuuzibwa bantu n'engeri ebintu gyeyandibikolamu omulala aleme kukola nsobi okugeza SFC teddangamu okwata omuntu akuma pulezidenti muweerezaani civilian nze baali bampa abakuumi bampa omukuumi omu era gwe nagamba nti bamuzzeeyo kubanga yali omu yali asobola n'okunzisa bwe bajja ne bamubako emmundu eyo nakozesa emmundu eyo yennyini okunkuba kuntirimbula oba osigadde mu bbanga kakati bulijjo obakuba omukuumi omu oyo aba atowa bulabe olina kubeera n'abakuumi babiri kati ebyo tubitegeeza abakuumaddembe batereeze emmundu ekuma mundu gino waayo bino ebintu sibyogera kubanga nti nnumiriza nedda n'okutereeza kulina okubeeramu. Honourable nga tuwunzika akanyomero kano osinzira ku bigambo bya Honourable Tafire General Pastor BUGINGO akwatibwe abuzibwe ebibuuzo bino. Tewali teeka
ligamba Pastor BUGINGO kwatibwa. Ati waliwo ebintu ebimu bye boogera nti emmotoka eno yava ku kifo awali ssiini. Ate nga emmotoka eyo inosigalawo. Yes. Abasirikale ne bajja ne basobola okuba nga balaba embeera nga bwebadde. Oli mutuufu. Naye ate waliwo ak'obuntu. Omuntu omulala naga nti bw'okoona omuntu nga gwokoonye emmotoka ogireka waawo weba esobola okutambula. Okola otya? Teeka omuntu ono gwokoonye mu mmotoka omuddusa mu ddwaliro. Bya mirundi ebiri. Waliwo wootiira embeera egenda okujja n'otwala emisinde. Ekyo nakyo wekiri. Waliwo okujja n'ogamba nti embeera erabika nnungi kankwata omuntu ono. Ekyo nakyo wekiri. Kakati awo ekyo tukirekera ye Pastor BUGINGO mu judgment ye kiki yalowooza okukola ataakiriza obulamu bw'ono. Otegera bulungi nnyo. Ebirala bijje kasaba nga alina proof. Kamera zabaddewo zinalaga nti kyekyabaddewo ekyasobola okukola ekyo. Bw'ogamba okutaakiriza obulamu bw'ono aye kati yasooka kulowooza ku kyakutaasa bulamu bwa muwummuza kuba yasooka kwagala kugoba bali. Kyekyasooka yandisoose mutwala mu ddwaliro. Kyekyasooka naye awo mu inventi eyo agamba nekola ki neŋŋenda nentwala abantu nasooka kulowooza nakumutwala mu ddwaliro eryali akumpi naye nendowooza nti nedda Mulago eddwaliro ekkulu kwe kumuddusa e Mulago. Mutegera bulungi nnyo. Naye nga alina kyo sensi mu tayimu eyo newe ziba ddakiika 10 wandibaddewo abazze okulaba kyekibaddewo kubanga n'abagamba bawulira amasasi bawulira nga Subaru ekola ki. Kyenjagala okumanya kirekawo obulokole. Obulokole bugumu. Ebibuuzo bikyali bingi mu kintu kino. Obulokole buyinza okuba obugumu naye abantu abatunuulidde omusumba n'abalokolidde ku musumba kibalekawa bingi ebijjawo. Ekkanisa ya Kristo ekkanisa si ya BUGINGO era oyo yenna yalokoka kubanga alokose lwa BUGINGO zimusanze. No zimusanze. Tolina lokoka lwa muntu. Njagala okuwulira gwandaba tolokokanga lwa muntu. Bano bawulira great man of God waba great man of God lwaki security alina security mukuuma nga ate mpitirivu kubanga Bayibuli egamba nti otazimba nyumba bazimbi bazimbira ki bwereere. Wotakuuma abakuumi bakumira ki bwereere. Kakati obukuumi bwaffe muli mu Kristo Yesu. Oyo yenna eyeetekako olukomero lw'abakuumi. Nze nali sinaba kufuna nga nina abakuumi banumba emirundi egiwerako nga balumba gwe aka Katonda mu ggulu babayitako ne bakutuukako. Babayitako ndayira eggulu newe najjako abakuumi sikyalina n'omwantuukako sibbibwangako kubanga obwesika bwange nabuteekamo ki bwekiri omaze n'okijjawo ntokyabbibwa sikyabbibwa okikomesa ogambye tobbibwangako okuva wenajjawo abakuumi baali bamundu nno nga wamundu naye omukuumi ng'omuntu wa bulijjo naye yeebaka. Waliwo olumu namusanga omukuumi wange ng'ali mu mmotoka afuluuta nenkwata emundu nenjimujja nako. Bino byanjogera nkulayirira nenkwata emundu nenjimujjako. Ompulira bulungi. Yes. Kakati awo obukuumi buluwa mbeera y'obuntu yali ezi Katonda yakola ki yakuuma. Kakati abasumba baffe tubawa ekitiibwa era Bayibuli egamba tokomanga kuba yafukiddwako ki amafuta. Otegera bulungi nnyo. Naye ate tuleme beesiga si ye Bakristu. Obwesige bubuteeke mu Katonda ye nannyini kanisa ye yayita yatola ku mafuta n'agawako ate naye tejuusa mafuta asobola n'ogamuggyako n'ogamulekera naye nga yamufadda ku ki kumulamwa. Kumulamwa. Okay, Honourable neyanziza